Omubala gwa Simba Automotives gumaze okuvuga. Nze kennyini mbaddewo omusajja wa Kabaka abirimu Matovu mu Nakalungo w'ensonga. Essaawa ziri 6 zennyini osiibye otya ssebo n'ennyabo. Omukama mulungi wano ku mbuga enkulu y'Obwakabaka bwa Buganda. Abantu bajjoggula emijoozi egyali emyezi kaakati ennaku tizikyawera na ku ngalo zino 5 ne waguza omujoozi. Kale oba tonagula mujoozi weegatte oba weetabe mu kuwangula ensimbi n'ebintu ebikalu mu nteekateeka ffe eyabwatula bingo. Nyiga *238# *238 *10# sindika. Ojja kuba ofunye olwakakonge nga weegasse ku mugendo gw'abo abanaawangula ebirabo omuli ssente n'ebirabo ebikalu. Naye weebale kwekuumira ku terefayina. Bendi nabo be ba Simba Automotives. Simba Automotives naggamba olulimi boogera lwa mirundi 3 gyokka. Pikipiki enneeteefuteefu okutambulirawo. Oyagala spare waayo oba service lwe lulimi lwabwe. Basangibwa Kamwokya wano opposite City Oil. Bw'oba toli Kamwokya jangu mu Ndeeba opposite Total, opposite Equity Bank, wonna oba obafuna bulungi. Ndina omukulu ono Kenneth Rubega, omukuba managers mu Simba Automotives. Ye yagamba yapatana kimu tujjukiza mbeera yakwekulaakulanya ng'ovuga pikipiki ekika kyonna okuva mu Simba Automotives. Nsanyuse nnyo okulaba mukulu. Kamange nze asinze. Gwe wuuyo omulimi. Omulimi wa engine. Omulimi wa engine, omulimi wa side mirror, omulimi wa tanka, w'emipiira. Kikyo talima ku kinjawula kubala abali mu taleka pikipiki. Naye ng'okujjojja manyi kati wano bintu byakyuse omujoozi waguguze. Ate nagula mujoozi. Ekyo kiyinza ntera nnyo okunyiiganyiiga naye ndowooza kakuma obuntu bulamu. Bikuma obuntu bulamu. Ate nagula mujoozi tamanyi kyayagala Mmengo, tamanyi kyayagala Uganda, tamanyi kyayagala Buganda, talina mujoozi. Tamanyi na bulabe bw'akawuka ka siriimu. Tamanyi kubanga olwaleero bwe tubanga abantu bavudde bule n'ebweya. Nsanze basimbye layini wabweru. Ate bano nti omusajja atambula nga mbudde Arua. Owa Arua afuna omujoozi ng'awanne twakuba tolina mujoozi. Kiba kirabika kitya. Era tukyogereko tutya. So nze twafunye edda mukama wange emijoozi gyatuuse. Simba yesoosowaza ensonga z'ennengo teri kampuni ekikola nga Simba. Ekyo so nakyogerako. Ensonga lwaki naye ntudde wano. So njagala okuyozaayoza okubanga okyali mulamu. Ekitiibwa kyeddiza Mukama. Nze manyi kyenzize nakyo olwaleero buli lunaku bwe nnyingira ennimiro yange Simba Automotives factory ekola pikipiki nzija nakyongera ku Munnayuganda. Era bwe banandaba kumpewo bakizenga babagaane nti eriyo kye tugenda ofuna ekipya. Ne leero ngenda kusaba okulula. Eri abagala programu yaffe atajagala simanya eri atajagala bagwayo. Atajagala oyagala ki? Omuli pikipiki, omuli bibanja mpola, omuli tukutuku. Factory ne bojja wayitayo juzi mukama wange. Tobagamba mwafulumya n'obusaawo omuddo ne generator okusaawo enkumbi ezirima enkumbi kati tuyina nyo twala oproze novuga ngegende erima mushale bugere twalinga n'enkumbi ezirima ezibake osibaka ente n'olima kati weewale nnyo kati otulugunya n'ensolo twakozeeyo eno tula butuuzi gwe n'ovuga yo n'ekabala n'esimba biri ku Simba eyo yokka ye njawulo yange azikola n'abazituusa mu ggwanga. Ekirala ekinjawula kiki nti eyange esinga pikipiki ezisigadde zonna okudda wansi akadde kasente kalamba n'okusoba ke kasalwako. Yenjawulo eri wakati w'oyo pikipiki eri mu katale olwaleero abasuubula ne baleeta abasuubuzi n'abalimi. Enjawulo gye mba nayo nze ng'omulimi eryaki nti nze nzija ebweru nga nzize kuwa nti kwata raw materials zengula njagala bijimuse bigenda okukola mu kino nnimiro yange. Bwe malanze nkuwe ekiwedde nkuwe nanansi nkuwe mmwanyi nkuwe buli kimu kye weetaaga. Tubula ku Simba Automotives tetusibaamu. Oli bw'ajjalaga njagala pikipiki nyina
sente tezimala tugamba nti ekitamala kyonna kyete kusimba ogiraba mukama wange ezo zetuvuga ennaku zino buli lwojja kusimba BBS yazuula ekintu kimu mengo yazuula ekintu kimu nti abantu balina okutambula nabo ye Simba Automotives bwekiri Simba kyetadde katale ka Uganda kati ngenda gaba emirimu nga tonnagaba emirimu lindako okunyiiga bw'oba otambula bwoti kiro misana obupiki bukuyitako emisinde obufuuwa omuka obuki oba obunyiizira ku nsozi njawulo kyeri ku piki eno gye bayita boss 10 erinyo liwulira boss 10 ne baba wakolimirwa n'otuula ku pipiki eyo ebikolimo bikuddukako bigenda bugenzi byokka ne baba mukadde we yayogera ebigambo bitakwatagana ng'akugobebwa ovudde mu kyalo oyingidde ekibuga n'ogwa ku pipiki bayita boss n'ageza okuzaalukuka ajja kuyita yekka yatunulanga muntu ogiraba side mirror twakuwa ntuufu indicator ziizo ate nga twazigadinga twazikuuma nti ne bwoba otomedde akutomedde yagenda alojja oba natomedde trailer oba nakonye magulu 10 simanyi kyaja ogiraba kyaja njiraba erina kyaja era okuyingira mu kifuba erina speed meter erina geji tosobola bisa nkupipizira mu katale olwaleero ekyo ani akikola nzenzeka alina obudde obutuula nengamba bannayuganda kintu kyebeetaaga nagamba bodaboda nzivugira emyaka 5 wangamba kati ntunda kyemmanyi ntunda kyembaddemu ntunda nsolo gikanika nsolo givuga nsolo gyoza washing bay ate kati tayi nsolo gijjamu kati bungamba tugenongerezeemu nengerezaamu nga bwe twagikubanga amazzi so kati awo envudde okutuuka gye ntuuse kyentunda nkimanyi tebangamba kigambe sinabe nabisoma bino nedda nkibaddemu bubezi nkikuliddemu nkikugamba tuvuge pikipiki eno mba nyina ekigendererwa mba nyina kyenkwagaza ogigabira ku mekeno bannayuganda ampulira ku mpewo kati bw'abazze ntera okunyiiganyiiga bandibadde buna 8 obukadde bwa Uganda nenje muwa bunankaaga bajja ne cash bunankaaga cash down kati eri abalina zisako abalina sako ebibiina buli omu ayimba myoga kati twalese omwoga gwegwo twalese guugwo ojja gulaba buna 8 tolina woojijja ku buna 8 mu kampuni zitunda pipi mu Uganda wano tolina woojijja ate bw'oba ompulidde ng'oli olina sako gwe nkwadde omwoga guugwo bunankaaga kati eri omwoga ogusingaawo bunankaaga so nze magini yange njogera ku mpewo buli omu akimanye nti Simba kino kyekola nayagala okuyingira bizinesi ajja ayingire bizinesi atege nti weŋŋenda ngenze gaggawalirawo nedda asajja baabali fajja ogutuze naye omulabi musajja mulabi sajja bajja empale bazisiba mu migulu olwaleero bavuge asibira mu mwoyo so esibe ebyekola nkwadde oluwagi lwolwo aloyi wheel eri ababigattagatta naye nze nkuwadde tebongamba ti lubega nkolerayo bwajinga butoneko ku buno njagenda nkyuse buli kyolaba nga tokyagala kasongamba tikijjeewo nkuwa omwezi gumu ngaakyusiza tekiri walala kiri mu Simba nzenze kasobola nedda bwetuuka mu Simba tulina pipi ez'enjawulo pipi nga 7 ebika 7 ebyenjawulo muli ne malidadi zikatwanga tulina zikatwanga sisi 3 sisi 5 225 10 10 bw'oyingira Simba olina ovaayo ng'olina pikipiki gy'ovuga bw'olemwa kyovaayo n'akagaali nako weekali kati kampuni efaana bwetyo teri asobola kukola ekyo mu Uganda teri factory esobola kukola ekyo mu Uganda waki tovaayo n'akajenereeta wekyovaayo n'akajenereeta buno obwangu obwa saaluuni bw'oyingira Simba kugambye ne bw'oba ensi ekuzinzeeko nadde njogayako n'avubuka nadde nga b'emirimu lunaku lw'eggulo nga mbagamba nti bannaye bw'olaba nga ensi ekuzinzeeko tambula oyingire Simba lindako olina kyokonyeeko yesebo ekimu ku bisoomooza abaana abasomye e Uganda yesebo ku mutendera gwonna naddala abavubuka mirimu myaka 18 myaka 35 mirimu olina kyogambye wobadde ogaba emirimu nagabye kasandabika ku mpewo mbanze n'akapya wabadde ogaba emirimu buli lwenzijja ku BBS suubira nti Lubega alina kyaleese mukulu Kenneth ng'oggyeko boosi kati emirimu nagabye emirimu abadde abantu 40 emirimu naku lw'eggulo olwairo nkikoze ngenda kukiddamu kyogera ababadde bali ebweru wa Kampala okuva
okay okuva empigi okudda eri Masaka twatugenda Ishakambala abali wa Kampala Metropolitan wonna kubanga benna wadde bagenda kukola mu Kampala Metropolitan watandikiddeko bagenda kukola Mukono Mpigi Luweero wano bwe watyo kati abali ebweru wa Kampala Metropolitan bali mu Western bali mu North bali wa CV njagala abantu basatu kuli branch tulina branches 8 muganda anonyayo company erina branch 8 mu ggwanga wano nonyayo company ngetunda pichipichi okusinga tetwagala kwesiba ku bintu bitagenda kusobola abantu besibye mu business naye nga baza kunyunyuta nsi yaffe oyina agamba pichipichi ya bukadde 5 n'emitwalo 9 5 bukadde 6 bukadde 7 naye nga bwogamba naye pichipichi yo bukadde 7 sizikwatanga nako naye ngwegala njivuge kati Simba zimbaze nkugamiti njagala abakozi buli branch 8 njagala abakozi basatu be bakozi binamu mwana ye Simba kati kubenyine bisatu enkaaga nyongeddeko 4 Simba wakati yao ate ne gali tukutuku mpire 3 tukutuku teri akola wano kana nagambye kati eriyo ne mpire 2 twakwenda butaka kale single tire eyo single tire yeti kane woji walitani 2 n'ekitundu etambula waliyo ne double tire tuyina double tire nga emanyino okutipinga ngeri nga zino zitipe sombo musenyi onyege pesa ne yiwe ebintu byo kati kugendo kwa sente ogweddalu oteke sente obukadi 20 mukantu agenda okufa mu nnaku 2 nga nkwade pimpe yo zero mileage mpire 2 kitanda kyekyo amanyi gego ati eriyo neina shoka busombe 2 ezo maaso so Simba yokka yegenda okunaza ku Uganda ennaku gy'abadde alina teri company gye nsubira wano ddala eno gibawera kumeka njabasonyi babere bukadde 13 ngabo manyi byabali mitwogera ngabo manyi abali miti otula nzebo jano gati tibega nanasi za mmeka nanasi mpa za 5 era naye kankuwe 3 tuli mu nnimiro today eri mukulu Kenneth eso wetaaga abakozi 2 mwana ku branches 8 branch ojalako abantu basatu kino nkyogeranga manager akoyira bakitunzi njagala abampuliza bakole research company esobola okukola ekyo bwetaba Simba teyo company ndala abakozi njagala basatu ku buli branches 8 amatabi 8 njagaba emirimu njagala bakitunzi sifuddeeyo nze kasitoba ngosobola okutunda era nga wayigako paka senior ey'omukaaga bwe biganyi nawe eyokuna nayo oluzungu katumuwe naye katumuwe oluzungu ndumanyi katumuwe kubanga gyontwala bamwongera webale nnyo oyinza okubanga gwe oli waluwa otegera olugwala bulungi nnyo yes olulimi lwayawo okutunda an art so omuntu wabanga olina art atunda kale wa senior fo ajje tumuwe omukisa naye Simba nga bwe ripishi y'abannansi company y'abannansi teswagala kubalya katwagala babuzabuza mujje wa senior fo naye ajje bajje bangi nga bwe baagala tofaayo oba mulenzi oba muwala nze ngambi njagala bakitunzi oremo omujala kujja ne ba branch managers abagenda okulabira ki kwaba basatu kolonda branch manager wenonda okusinzira ku bukozi bwe wenonda nze kasitanda banga ate nze kati agambye mvudde wansi mvudde ku zero paka gye ntuuse eyanda banagamba tneru bikatumwagala tumwagala gundi jangu tukuwa omulimu Simba nempa omulimu nenteekateeka nenfuula manager olwaleero era gwegenda okufuula manager nange gwegenda okulaba nga asobola nga lubege yali asobola kati mwagala oyo ddamu ttanye ali e Bushenyi ali e Soroti ali West Nile okusaba akuteekewa ngenda bbawa enamba y'essimu ngenda bbawa email address era ngenda kusa akalango simu kamange nze nako ngenda kukaleka bekumire ku telefone era givaako zitamanja ate nkwadde deadline nkwadde week number sasagala biri eteri tabakala ku telefone byenkwagaza byonna obinsindikire ngenda kasa yakala ku telefone bakalabe ngabo nze nkola bulijjo so binetaaga gwe bobosobola nti nze ndi malirivu njagala kola na Simba ngenda kuwa omulimu okuva gyoli ali eggulu njamuweera eggulu ali kapuchoro njamuweera kapuchoro ali Bushenyi ate njagala ba Bushenyi bennyini oyogera lunyaruguru gujjangu sifuddeeyo kitala so ali wane mu central bo twamaze abagenda okukola emukono abagenda okukola Kampala n'emirirwa twamaze kati Simba
sinza kutunda pikipiki yokka naye nza okugatta ku Munnayuganda nza okuzimba kati abasako gadange matovu abalina zi SACCOs pikipiki eno bajje tutule twogere ng'olina SACCO pikipiki egenda okugulwako era evugibwa abantu bano bannansi nga balina emirembe basigazzeko n'enjawulo yesimba pikipiki gyerese ya boss 125 ne 10 njazibawa tukutuku njazibawa abalina SACCO bajje twogere enamba tugenda zireka wano oya SACCO yo jangu tule ku meza twogere tulina expert tulina bakugu mu SACCO tuwalabe nti ogenda funira gwa SACCO tusobola okuwa ntukubanja tuli balimi tetusuubula tulima bulimizi tulima nnimi so tusobola okugamba tukuwadde ziizo genda otunde otuwe sente zaffe kasita oba n'obwesigwa naye mu kwogera okwangu ebisanyizo ebisookerwako yogedde at least senior 4 qualifications ebiddako awo ng'akalango tebannakalaba ku terefayina ebiddako batemeretemeremu awo bajabuliremu kasooke n'owa senior 4 senior 4 njirina wotandikira ogenda mu maaso ekiddako baluwa yerosi okakasa nti oli mutuuze kubanga oyinza okuba ovuddeko nga mbadde mutugumya Kongo n'ojjeene waffe so tuwe baluwa yerosi ennangamuntu gyokyemu ebbaluwa yerosi ennangamuntu gyokyemu ebbaluwa yes4 biwasoma oyinza okuba oli wa senior 6 oyinza okuba oli wa Makerere oba oli wa Mmengo wonna woogenze tuwe akafaananyi kana akatundu passport size photograph njagala bubiri bwe neetaaga okwo ebijja kumala sagala bakalubiriza namba ya simu kikubakuba namba ya simu CV teeka wagindeetere njagala CV bagiteetawa byoze ng'okola byonna okakasa nti ddala obwakitunza obusobola webale nnyo bwe mba ndi mulumu makanika jangu twogere nakoma ku senior 3 byaganiraawo naye nze mukuguka piki ezo nzimanyi zikanika ozitegeera jangu twogere makanika ajje era gwe ngamba nti ojidde mu side yekanika ate oba weyigako oba onkoze bulungi abasinga manyi kwogeza byuma so oba onkoze bulungi nnyo oli ku terefayina ndine mukulu Kenneth Lubega okuva mu Simba Automotives atuleeteddeyo n'ekipya olwaleero emirimu weegiri yeetaaga abakozi 240 namba ya simu ki hotline akuba essimu kamuwe namba buwe namba essimu enayo ababiina nga biri mu soft copy tojja kuva ggulu kutambula ogy'e Kampala ng'olese CVM gwe afune abise ku WhatsApp abinsindikire ku namba 0758 22 kanjiddemu 0758 M22 egikubeko sindika ku WhatsApp byonna byagala gikozese nga bw'ogyagala abatalina kasimbi kagula airtime solo bawe toll free eri 0800 eyo yabwerere n'otalina sente gwe kuba obuuze byonna omulimu obuuze byonna byeweetaaga 0800 333 666 nga gwe Mwami Lubega olina eddakiika 2 n'ekitundu kikyogamba bannayuganda ku lwa Simba Automotives ensonga eriemu yokka Simba ntenyoga bannayuganda ebigambo bino bannange nti bw'omalanga okukola byonna by'okoze ne bwoba toyina kyosuubira kufuna mu Simba naye jangu otukyalireko ne bwoba tozze gula piki ne bwoba tozze kufuna mulimu tambulako obutambuzi gy'oyiteyo ku Simba olabe kitwogerako bulijjo wakiri tambula butambuzi kubanga kyenfuuse leero natambulako obutambuzi nengenda ku Simba tebagamba gundi osobola okutunda piki nno ggwe naye nga nkyakola kyayuza pikipiki ku washing bay kati gwe tambulako obutambuzi ne bw'oba oli mukadde ne bw'oba oli muvubuka kyonna kyo oba oli mukyala oba oli mwana oba oli muwala tambula ogyoyiteyo ku Simba olabe amakula ga Uganda kampuni factory esoose okuzimbibwa mu Uganda ng'ekola pikipiki mu nsi yonna tukkiriza nti ojja kuva n'ekifaananyi ky'oyina baba wagendako e Dubai wagendako e Tokyo wagendako e Turkey jako mu Simba olabe ekkula lyaki ekkula lya Uganda nga bwe litambula mu Simba omuli buli mukyetaaga so pipi yange ku bbeeyi ensaamusaamu tujja kwogera nze akuguza netumalirizanga sente zozze nazo otutemu ekintu mu Simba sente zojja nazo mu nsawo yo zigula ekintu ku Simba muganda wange wakiri sikuwa nkofiira
ya Simba wakitogenda ne reflector gwe Simba bonnema okuwa essimu kuwa element bonnema okuwa element wachi sikuwa katambala kaliko Simba wakiri jacket yenkuba wakiri kuwa Simba wachi sikuwa brochure nga genda mgwada bana yamba simu tusinkane okusatu olujja sawa zezimu kama bambiru mukisa sawa kijabaka awangale masomoji